nentuna naye wale tundeko muntu ngomutunuza busungu bwerere busungu bwerere ng'ofa obusungu n'ayogera bye yayogera byonna bwe yamala obyogera ne mbabuuza mumaliriza yagamba kimu bye yayogera tewali bye bayogera byamaanyi yayogera kimu bamaze okundaba biki Dadija nako okunyumya emboozi eno nga nkaaba kuba nali nkaaba nnyo kati sikyakaaba nga buli wenjinyumya nkaaba kati nenyumiza oyo omukyala nemunyumiza sitole yange abalenzi abalungi bonna nga babonyebonye nnyo nangamba Rama tekisoboka nemuga kituufu kyekyo mama wange yansuula naye ate omuntu gwolaba wantusuula kikiriza nti bamusuula ona ebibawa abantu be basudde babeera bayita ba chosen they don't grow with their families so we namugamba nangamba naye wandifunye nyambayo yomukyala muyogerangako nayo paka woddeyo lawo olikola ki oba mulikola DNA kaddala yakuzaala ebyaddala nafuna enamba naye natyo gikubako omala bbanga ki nga toyogera ne maama wo lyawera nga myaka emeka ndowooza ng'esatu ku ebiri nga toyagala kumanya nga saagala kumanya kati ono ye jjajja ye wali omuwuliza nga yesa deyireko oyo ye yali maama wo ye yali maama deyireko kati maama wo wamutuuza mu kafunda yakuwa nsonga ki lwaki yakusuula yagamba ki ti munaye mwana wange nakusuula mu kibaya lwaki yabiŋŋamba ensonga ya muzeeyi naye yo sigenda gyogerako bakyankalana namu ne taatawo nagamba omwana kamusuule eyo tusooke tugireka maama waasesa njagala kumulabako eyo lwaki yasalawo bwatyo kyali kyamaanyi nnyo really between death and life nagamba kati kanaakana nako kankasuule yali genze naawe so wenadda njogerako naye awo twogeddemu bye twogedde kale ndandisa ofupiikingamu naye ngaobulamu tebujja omuntu amanyididde nga tebujja kati baatugambye wafudde ate nga nkulaba webale nnyo ensonga lwaki mama wange ali ku kitanda ndina muzimu baatugambye wafudde ani obwedda akubika bakoki bannange era nkaddamu ate nga weemanyi oli eyo wankoledde live ekiro nenvaayo nange nenkola live ekiro wanzigyeko folo oyo kooki kino oli kooki ate nga wali ozanyeeko Mr. Uganda eyo tuveeyo ojja kuba weetegedde abalenzi ne batandika otteekamu emitima ne bazimba okitegeera balenzi ki banno botraininga nabo bakufunamu obuzibu nnyo ng'oli mulungi nga kiki nga nange simanyi labisa bagamba mbuki kana katoka akajja mu industry katumazeeko bakirayanti katumezeeko kalaba kannyo osegeera tebakuloga aba wano balogo nkujjira kuba nawe otwatuukawo nawe otwatuukawo bakola biki kati ntuuse ntandise okukola nkola ngenda ku Afropark Muyenga mwengira nvaayo ninayo baklanti bange ngenze nkoze nvuddeyo zize Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mayibote yenze Hadija Kigozi bannaye mwe bali tulaba bali subscribing either TikTokers edition olunaku lwaleero tuline Coach Rama. Coach Rama y'omunno ku bakochi abasinga obulungi ku TikTok awo ndabye abaana nga babigira nga babikomentinga mu comment section nengamba kanzijeko eno mukyalireko olunaku lwaleero ku gym ye mulabeko tunyumyemuko bannaye mwe bale kutulaba mwe bale kusubscribe nga tewerabira gendakaawo ku sauna and steam plain daily eri awo kyaja ku rooftop jangu tulina services nungi waliwo shisha place waliwo sauna waliwo steam waliwo ka meeting place osobola okumeetingawo ne mukwano gwo osobola okumeetingawo ne bbaawo osobola okugamba nti fe tulina family meeting twagala kubeera ku rooftop nga akaweewo katufuuwako jangu wetuli kuba essimu for bookings ekifo kirungi nnyo kirina elevator togenda linnya madaala
waliwo parking eri very safe ate ng'ekuumibwa bammundu. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu oba gendayo olabe kafo kano ojja kumbuulira. Abambiru Furniture Workshop we bali okubeera nti bo bakutuusaako furniture omulungi ow'omulembe. Tulina furniture ku kibanja mpola. Munkubire essimu mbawole ebintu munsasule bannange munkubire. Nsayise kulaba. Kali otya? Alhamdulillah. Ng'oyogera mpola. Tachikola. Chakaze vla ku TikTok wano n'obeera musanyufu nga bwe nooyogera nnyo. Tachikola. Buuza ku batebaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Otambula bwereere muno mwonna mu mukono abantu bakwogerako. Otambula bwereere. Lwaki bakoki temwagala kwambala ngoye? Ekizibu ekiri Bannayuganda oba tuliwa simanyi omuntu ne baba yambadde bagamba tayambadde naye nga wamma omulaba ayambadde tayambadde munda gendabe kyusa boti ndabe tawakana kochi otambula bwereere muno mwonna mu mukono sitambula bwereere ate nga zekizibu abantu okundaba obeera muno eno eva wenzija va wali one va wano wali paka wange oluva wano oyingira motoka oluva mu motoka oyingirawo totambulako eyo. How do you spend your free time? My free time gym yoka soko ovuze kuba tulabako. Alright, amanya n'eddoboozi Coach Rama Nate. Nze kolera ku April Fitness and Health Club ko MCT building behind Mukono Mall e Mukono. Ngoyogeza swaga tekikola annange kocha yogeza swaga bulala nsenko walini kusimo. Lwaki tebakuwa omulimu ku TV? sawa ena tujja mujja so kati gwe obulamu bwo buli buti oli otya? Azze njagala nnyo okumanya abantu bali batya. Obulamu bwange alhamdulillah Mungu agezezaako tugabirira. Alhamdulillah. Tunyumize ku mboozi wakulira wa bitambula bitya? Emboozi yange yinza obutaba yassanyu ng'omuntu gw'olaba wano. I'm so sorry. Ate ofaanana ba planned kid. Tokikola. Weepulaninze? Neepulaninze. Ngezaako okwepulaninga. Kyangambe nti ngezaako. Kuba nze story yange. Story. Wakulira wa? Mu kyalo? Ne Katonda gy'atamanyi. Katonda gy'ateeka ebigere? Katonda gy'ateeka ebigere. Ewa. Kalaba dijja omuntu gw'olaba wa? Tokaaba. Oyinza okukaaba. Personally, nakulira mu orphanage. Mu orphanage? Yeah. Really? Nakulira. Ate nze nagenda mu orphanage ku story. Naliwa 4 months. 4 months. Nembeera mu orphanage okumala egyo emyaka gyonna. Nembeerayo. Orphanage nakulira mu bagiyita Good Shepherd's Fall. Eri eyo. Nga bazadde bo balazeewa. Nga bafudde. Gye bali balamu. Naye nze ku bazadde bange mmanyi omu nnyange azaala. Kuba kyenda essaawa zino ngamba maama wange. Though naye mulabye bukulu. Maama wange natandika omulaba vacation ya form 4. Oh yeah? We natandika olaba maama wange. Kati ani olwo yakutwala mu orphanage? Kati period ya orphanage story endaga nti bansuula. Mukunsuula omukazi yamwe abaana be basuulanga mu kisero ne bateeka ku mazzi. Nga weeyogedde ate nze si ku mazzi. Baakuteeka. Banzijja ku kkubo. Mu kisero? Si mu kisero. Nga wonaalaba nti ndi mu kagoye from nowhere ne bandikaawo mu kagoye. Kati we banzijjaawo omukyala n'antwala. N'antwala nembeerayo eyo nembeerayo nensoma lwamala osoma awo ndowooza awo P7 awo nga ntandise osoma awo nyingidde secondary nsomye ntandise okulaba ku bantu abantu batandise okumanya nti nange nkola ki gyendi. Bantu ki? Kati abantu benjogerako be bano abantu abali bambeera nnyo okumpi
like bensomeddemu but not your family, but not my family. Kati nkujjira wa family yange we yategeera nti gyendi na muntu kye yategeera nti wa family wange. Kati it was a silverabira yali Sunday. Bino bye bagamba abaana bavuddeyo tugendeko mu byemizannyo biki tugenda mu kuzannya. Jajja wange ye yajja nga abagenda ofumba ku mukolo. Kati jajja mukujja nga abagenda ofumba ku mukolo n'andaba. Nayagala nnyo omukyalo oyo kuba yankwatira ddala nga omwana we, really ng'omwana we. Jajja naye nga simanyi nti ani ye jajja. Mwasisinkana ku mikolo okuva mu kisaawe, kuva ku orphanage tusisinkanye ku kisaawe bazze kufumba mmere. Jajja azaala ani? Jajja azaala maama. Bazze kufumba mmere. Nembondinga nyono. One day imagine nga we mukyala buli wadda wenzira kati musawo we yajja oba kamuyite omusista abasinga babamanyi nga abasista we yajja nampita rama jatugende neneesiba nnyo kuno omukyala ono jajja nga toyagala muleka saagala muleka naye nga omanyi okwesiba ku muntu tomumanyi takumanyi naye nga gwe mu lunaku lw'omulala nemwesibako nnyo nemwesibako nga wokiwulira okumwesibako. Sista nagenda nasaba sista kuba yali amumanyi namugamba katumukumwemu tudde omukomyewo enkya. Lwaki ng'agambira kyamumuweemu bamalagaga babatyo baana nedda kuba already yali akola eno nga bamumanyi nga tugenda nga mbeerawo waka wa jjajja wali otuuse mu kifo tomanyidde kubeera byawabweru tubeera mu kisakati 24/7 tubeerawo awo ewajjajja tubaddewo biki tubaddewo ewajjajja enkeera nga banzizaayo. Wagenda n'obondingira ddala ne jjajja nnyo n'obeerayo nnyo kati olwo banzizizaayo tebabiŋŋamba nti oba kiki kati buli luvannyuma lwa myezi gyali giyitangawo ena nga batukebera musaayi biki full body myezi ena giyitawo nga tugenda batukebera mutukebera kumbe jajja kuba jajja musawo jajja wange musawo nga be bamu abakola ki abakebera kati jajja mukebera agenda kizuula nga omusaayi gwange gwe musaayi gwe like mwena nga mwina blood group yes blood group yemu ebyo bisoboka ne ku muntu omulala nenkusinkana naawe ng'oliwa nga nange ndiwa oba nkinyonyole ntya ye yakitwala ng'ensonga yakitwala personal. Thank you so much. Tegedde kati mukukisanga ekyo ng'agamba basisita nga sisita bamuyita nga boogerezeganya ne bankweka saddamu mulabako saddamu kulaba ku jjajja nyingidde siniya 2 siniya 3 siniya 4 wasigala omutima gwo gumulowooza nnyo nga nzirawo nenkaaba like real tears nenkabira ddala ng'owulira omumisi nnyo nembeera mu bulamu nga sirina gwe mmanyi okuggyako benkuliddemu abanaani abafaaga abaki nga sirina gwe mmanyi totale nga toyina gw'omanyi kati siniyafiri awo webatuteeka mu bisulo webatuteeka mu bisulo kati laba wekyajja ndi mu kisulo kati ate muwala wa jjajja nga tasomesa ku ssomero lyendimu mu kisulo. Muwala wa jjajja abeera maama wo? Abeera maama wange naye si maama nzaala omuto nga kwakola ki? Kwakola ngate naye mbondinga naye mu kumbondinga naye saamanya nti omuntu gwe mbondinze naye yagenda ate okundaga maama wange saakimanya nali ndi awo ku viddi ne bajja nga banani tebakimanyiiko abasisita tebakimanyiiko yadde ne bajja ne maama nze nga simanyi nti ye maama wange
nga simanyi nga sina na kyenkimanyiko ne bajja ne bampita nengenda ne mbabuuzaako ne batuulaawo omanya abantu abakulu ffe tobifaako kati ebyo nze kye nali nfaako ebiseera ebyo mumpadde ku ssente n'emmere njiridde bandeetedde awo ebintu mbifunyeze mu dometre maliriza biki basiibudde bakoze eki bagenze mu kugenda muli bajjanga baani gwe weebuuza bano bazzenga baani bajja ne bagenda mu ofiisi we batuuka mu ofiisi banzija na mu kiraasi ne bakuyita ne bampita kati gye wali obondinze n'oli maama w'omuto yajja kukulaba kati najja ne maama weebale nnyo nkutegedde kati we bampita nentuula bandeetedde ebintu mbifunye okulya ndidde bamaliriza bansiibudde nkadde ampaddeyo ssente ebiseera ebyo yampa emitwalo gyali 3 egye Uganda naye nga ku ssomero ssente nyingi zibeera nyingi ne bagenda wayitawo wiiki emu ne bajja we bajja ne bampita mukumpita we bati bali bakatuuka n'abanani ne batuuka n'abanani ne batuuka abanani we batuuka ne babakwata bakwata bano bamama yes bamama nga babiri ne babakwata kati mu kubakwata ne banzija ku ssomero ne bantwala saamanya nawane gwe nayita saamanya nawoba nayitawa oba nayitawa saamanya okugendewa okuddayo gye bantwala saamanya kati naddamu otegeera nga ntuuse ndi cofanage tutudde biki ng'ate nze bantadde mu rumu yange teri kuddamu fuluma teri kuddamu ki jjukira ndi mufomufo ngenda kukola bibuuzo teri kuddamu ki kubanga obadde ne ba stranger nga munyo webali nnyo kati ng'essomero lirina okukangavula kati ebyo byonna biwedde second term first term nagisomako for ebyo second term etuuse tugenda kukolaawo mooko nagenda ku ssomero mu wiiki emu nga wasigaddeyo wiiki emu okukola ki okola mooko nga wasigaddeyo wiiki egyo okukola mooko nengenda ku ssomero tuuka ku ssomero nenkola nensoma byensoma nga tebanzikiriza fulumu tebanzikiriza genda wantu wonna anti wabadde ne ba stranger bayinza okubba bayinza okutwala tewali muntu akola ate nga bakutaddemu ssente nnyingi bakuzizza tewali akola ki kati nimpulira nga obulamu buntamyabiri nembula novaayo ku orphanage yes nembula nga nebibuuzo sibikoze kitegeeza oli school drop out takikola nkujjira oganda okukola ebibuuzo and you dropped out of school nedda takikola nkujjira nembula nabula weeks eza 2 mu second term atugenda kukola mooko kati ezo weeks 2 nakomawo enkeera tugenda kukola mooko kati awo wabula walagabwa wagendabwa kubanga omuto kati wulira mukubula nga ngamba ye nkuze nsobola okugenda wantu wonna nenjiyo ekyokukola nze kuva dda nali njagala nnyo basketball from day one batugamba basketball bamuzanya baba wapi ebyo tebiriyo wemba nina dribble yange ku mukono tolina kyonkakasa ngosobuuka n'okwata mu katimba tolina kyonkakasa kati mukubula nga nziruka oba metta ogiwulira metta kubikajjo erugazi eyo nga mbulira eyo nga siva ku kisaawe nga mbeera nzanya mupiira basketball nga siva ku kisaawe abanani bakulanga ku radio ne bakuwa nkutidde ne bakunoonya ne bakuvaako nkujira enkeera nzizeeyo ku ssomero bo bakuwa linnya ki kuba banayira okulonda omwana gwotamanyi bakuwa Edi era kati dino erinnya Ramadan nze eyatuuka after all my actually okugamba nti nina ofuna eddiini eyange enganzi kuba tata wange muisiraamu bwe baŋŋamba ate nga kituufu nebyo saagala kumanya kati Ramadan okutuuka neŋŋamba kati eryo erinnya lyange from today onwards nali mmaze after my graduation nengenda mu masigidi
buli kimu ekiggwa. Kati nsaayo wano eno otolose ku ssomero ogenze mu meta oddayo otya ate mu banaana awo enkeera jjukira ku meta wano kisaawe lino ssomero kati ku ssomero wennyini nga mbuza bakyali nga gamwana ebibuuzo bitandika ddi abangamba ebibuuzo bitandika nkya nga nninya nzirayo musawo nalinamu 3,000 ez'e Uganda nenninya nenzirayo mukuddayo Hadija bakubanzeemu mu orphanage si mu orphanage ku ssomero bankuba emiggo nga buli musomesa ajja akuba kyakugwanira wali ebukiraki abija takikola bankuba emiggo abaana abato lwe nayingira nensula nga njifuna ate banaye amasomero gedde emyaka emabega sige gaali gagira lwe nayingira sige gaali gakuba abaana nga tewali nensula nga njifuna ne bansigalira mu office mu staff ne bandeetera akawunga nakaliisa kiralu enjala ekuluma enjala enzita kumbe simanyi nti nooli yabagambye mumukube ate amala agende mu pepa anti wali olina okukola ebibuuzo kati tebakuyamba toli graduate Hadija bankubaye nentuuka mu pepa nga sikyatambula byo bye wali ogenda okukola wali obimanyi kuba weeks 2 out nkujjira Hadija natuuka mu pepa twali tutandikira mu kemi sirigyerabira eyo pepa wallahi ya Mungu kemi yakuyisaamu eggaali ojjukira ya 36 eya spice eyo yennyini otudde naye mbuuza chemistry yapisanga abawala abalungi banaye ku ssomero baalina ebizibu ne sciences ne math Hadija nekubuulira natuuka mu pepa nga siina kyendaba nga bakubye nnyo nga bankubye nnyo ebyaddala nga wentuuka mu pepa mpandiika bondi 2 linnya lyange mannya ga ssomero nenva mu pepa moko yagenda okudda obudde flat sinaki kati wagitamu senior fo nkujjira flat wagwa tewayita yadde na moko namugwa emooko moko ye namugwa flat moko bwomugwa tekisikiina nnyo makulu gali moko ye flat kati ebibuuzo main bibuuzo yuneebu naye okudde UC wabula nze nabyerabira mu newe obudde si mu bubi newe obudde nensoma omanye ennaku yo ennaku nagimanya bano ng'abakukyalira tobawuliza tomanyi wakita nakita nga nabivako nga mmanyi n'emiggo nga bankuba nga buli kimu nakikokyasobola nze nako obulamu bwensi nga nako obulamu bwensi muli wali owulira nga tolina bazadde nga sirina bazadde n'emiggo nze nali sifunangako miggo gituukaawo bakuba nnyo anti wali obuze nnyo nze nga sifunangako miggo gituukaawo tebakugaa nti ssomero tebalina kugula ngaobulamu buntami mpulira tutuuka mu bibuuzo nenkola ebibuuzo ne biggwa Hadija wiiki emu nenzirayo orphanage nga n'abaana be nali mbeera nabo nabo bennyini bantunuulira bubi nga nze kizibu wali nga nze kizibu pyuwa kizibu nvuddeyo batandise obeeramu tubaddewo awo tuka ku kisaawe munda obulamu tebugatta buli kimu tekigatta tebitambula naye kati obulamu bukoze butya tubeera mu kyaki naye nga ndi bwe nti ndi mu nsi yange nga ndaba ebintu tebigatta lwali lumu vacation tuli mu vacation awo nga bantu bajja nga bali bennyini abankubya emiggo oba ngambe nze yeekuba oba bye bankubya nze yeekubya bye bankubye bakukubya nga bajja nga bantwala Hadija banzigyeko omusaayi
banzigyeko awo omusaayi babitutte biki ne baŋŋamba ddayo nenzirayo enkeera bankima bukimu tugenze tusayiniza agapapulapapula ge tusayinize tumaze okusayininga bantutte tandise kubeera na jjajja siriramu awo bajja ne bakukima ku ssomero banki si ku ssomero ku orphanage bajja ku orphanage yes ne bakuclaiming ne banclaiming bwewabula bambi tebalina nsonyi ekitegeera neŋŋenda ne bangira ne batusayininga bye tusayinize nange nensayininga ne bantwala bamaze okuntwala bantutte wa jjajja Adija ndi wa jjajja mbadde wa jjajja nembeera ewa jjajja neneŋŋamba byaddala nkoze eki nkuze kati orphanage jjajja bamuwa buwi mwana nga tebabuuzizza tebakebedde musaayi DNA no yali atwala abaana nga akukima nakutwala namala nakuza yali jjajja wa orphanage yes kati balayika bakutegawo bakusuulawo nga bakimanyi bakulonda ba orphanage kati olwo ntuuse ewa jjajja biki naye nga nze siva ku kisaawe nga sivaawo nzo ndi ku kisaawe 24/7 ndi ku kisaawe kati nzija ntya okutuuka wano wendi nali ndi ku kisaawe tutraininga nga tuzanya nobeerawo abakazi bajja ku kisaawe baali bana nga kuliko abazungu nga babazungu be bafacilitatinga ttiimu y'oku kisaawe nga baali bana nga befacilitatinga ttiimu y'oku kisaawe kati tuzanya ko kinangamba yingira nenyingira nenzanya bulungi kati ono jjajja yali yakutwalangani nga just jjajja w'essomero atwala abaana tewaliwo strings attached oba ki tewali ntuuka tuzanye omukyala abajja balondamu abaana nga balondamu awe nafunira chance efuluma sefuluma mu orphanage ngolwedde nafulumye mu orphanage jjukira navuddeyo ndi ate wajjajja nvudde wajjajja kati siva ku kisaawe waka nkozeewo buli mulimu bwe nkozeewo nziruse ku kisaawe kuba wempulirira emirembe wembeera wali emirembe basigikola ki wali owulira bubi nga weekyawe olwokuba talina bazazi ng'obulamu tebugatta ng'owulira tobitegeera webale nnyo kati oyo omukyala azze batubuuza twagala bajja muno ng'olwo batufulumya batutwala batwala South Africa kolaki kusoma naye nga genda nga njagala vaamu wampulira obulamu tebugatta awo ngenze njogedde ne jjajja mugambye nezivaako bubi nnyo nampa ebyange nanzigalira sikyakkirizibwa genda ku kisaawe sikyakkirizibwa kolaki sikyakkirizibwa kugenda wantu wonna ngamba lwama nkoze ntya nga sirina magezi gonna ati nempanga ddiiru ne kooki olwedde kooki awaka baali bamumanyi nemugamba jangu oyogere ne mukadde omugambe gwantwala kyokka nga olalongo oyo omukadde gw'oli naye tokimanyi nti ye jjajjawe sikimanyi nti ye jjajja wange mwennyini It's a very big coincidence. Ko kinajja n'apanga ekisitole kye naye simanyi gye yakijja n'ebipapulapapula simanyi ebipapula gye yabijja nga bantwala tugenze buujo tugenze batufunidde ebipapula ebifuluma buli kimu bakitufunidde nga South Africa tutuuke South Africa tusoma kuba nakola physical fitness and body therapy tusoma South Africa tusoma tumala osoma twasoma emyezi 3 tumala osoma batutikkira tukomawo mukomawo nze nga ngamba naye bamumanyi okuza wetongole bamumanyi okuza ekitegeeza ebipapula byo byonna byokuwasomera kuliko mannya malala nengamba lwamumanyi okuze kati mukudda obwongo bwampa ebintu ebya oli certified osobola okukola buli kimu ekiri under your papers naye nga nina omuntu gwe mbadde nzize ndaba bukyanfuluma ye Ricky
ku TikTok. Ku TikTok. Ekitegeeza wakamaliriza okusoma oyina akamaliriza. Mukamba buulire Ricky wadda temumulabye leero. Coach Ricky. Ricky wadda temumulabye leero. Omusajja mumulaba kati. Kati ekitegeeza naawe oli wadda. Kati anti nkujjira. Oyo musajja si wa leero. Ekitegeeza wali oli mu P7 ng'olaba Coach Ricky. Ricky namulaba, Ricky yali ku era naye wonna mbuuza ayinza okuba takijjukira naye muwaasiko obwongo ajja kukijjukira. Ricky yajja twali Jinja ng'akyakolera Jinja bayitayo nga wakayita e Bugembe. Twalina ekisawe kye tuliko naye nga Ricky gwe mulaba leero olaba ono mulaba ono Ricky yali bw'atyo naye nga yakola buno bumaso nga awo gwe wali oli mu pitch P4 ba mu P5 nga Coach Ricky azze mumulabye wano abantu basinga wali oli mu P4 nga Coach Ricky akolera nga Coach Ricky ali Jinja akola okay Ricky mwakamulaba wano juzi wano Ricky najja Coach Ricky nga yaŋŋamba nti kito Ricky mwakamulaba juzi kati ekitegeeza gwolinga nga 18 years right now 16 nga wasoma n'ogenda South Africa n'omaliriza 16 kati ogenda kuwakana abaana b'ennaku zino mukula mangu sisobola kuwakana tokiraba kati Ricky we yajja ku kisaawe nga bamulese yewaakabi nga Jinja yonna Ricky yewaakabi nga wakabi nga ffe tuli bato najja ng'alina ekintu kyakola ekinyumira ng'akola buno nga ffe anti kyakola kye tulina okukola ekitegeeza Coach Ricky yabatraininga nga PE oli mu ansa mwozannyira oli mu ansa mwozannyira wageranga okweyambulamu engoye nga Coach Ricky yabatraining webale nnyo omusajja omusajja traininga wakula omwego nakula wagenda n'osoma gundi era nga oyagala kubangaye kati nenfuluma kati okula mu PE ku ssomero nga nze nkugambye Ricky Coach Ricky yabatraininga Ricky mumulabye wano kati Ricky we nagenda nkomyewo nkuze nkomawo Ricky musanga wano ku Afro Park Muyinga we musanga kituufu yaliyo we musanga kubanza olava South Africa nengenda e Kigali kati embalalaawo bagiyita Ruhinda Hotel eri awo ku Kakoba Road eyo gym ze yagitandika kati negye bazaala Big Omuyiribi eyibanda waliyo hotel bagiyita The Golden Hotel era eyo gym ebyuma babitikka nze yakola listi y'ebyuma omusajja n'agenda e China n'abitikka we yamala obitikka n'abireeta maama okoze ebintu ku myaka emito eyo gundi eri ibanda embarara nze mwenyini yabijjamu we babireeta mu container nze mwenyini eyabisalaasala nenjipanga nemala ogipanga nenjasembolinga gym namba paka nakati hotel ekyaliyo era nze mwenyini nvaayo buli luvannyuma lwa myezi 4 nvaayo nengenda nembikola service nenkomawo nga ntandika kubeerawo bwentyo maama wakati olwo omutegeera oti maama wange mutegeera ng'olwo nkomyewo awe nategeera maama wange naye era samuwa nnyo budde wamutegeera oti anjagala okumanya kati wawano we nategeera maama wange nkomyewo nzizeeyo wa jjajja tutudde njogedde naye jjajja naŋŋamba ekiro kyennyini nemugaa jjajja nkomyewo naye nfunye omulimu ewa ekigali ngenda Kigali kukola naŋŋamba naye ensi togigendangamuko tolina gwomanyiyo nemugamba nina connection kati ekiro ekyo kyennyini naŋŋamba nga tonnagenda waliwo omuntu gw'olina olaba nemubuuza jjajja ataani nze nga gwe mpita jjajja ate muyita maama kuba nze natuuka nga jjajja simuyita jjajja nga muyita maama we nadda nga ye maama yes nga namumanyira nga ne wembadde eri njogera naye nga naye njogera nga nyange ekiro enkeera ku makya tulaba omuntu azze
omuntu ajja ewaka yazze tumwaniriza bulungi biki nandaba omukazi anfaanana wafaanana maamawo neŋŋamba sikategedde neŋŋamba sikategedde omukazi anfaanana luli okunfaanana ne bajja ne tutuula mu ddiiro awo jjajja n'abiŋŋamba ono ye maamawo biki biki nga naye ageesinga bugeesinze ne mutunuulira bwe nti walaye mungu kulimba kibi saamubuuza maamawo yakuwa nsonga kibaaki yakusuula mu kibateeka ku mazzi saamubuuza nafuluma bufulumya enju bwe nafuluma ng'ate olwedde wamulabakokko ate baabakuba emiggo lwakuba ye kati ngoba obusungu bwonna nkyabulina ate obwo bwe buba obusungu obutuufu ne bino ebyokusuula ng'obusungu bwe nnina bankuba emiggo lw'oyo omukazi ng'azze ku ssomero emiggo gye bankuba lw'oyo omukazi era zze era ali wano waka ki kimuleese ate bagamba ye maama wange kitegeeza yali akimanyi maama wange ng'asiise gwe omuli kye kyakujjira kyekyanzijira yali akimanyi nti ye maama wange lwaki olunaku lwe yajja ku ssomero teyaŋŋamba nti ye nnyange nenfuluma nga ndi n'obusungu nentula wabweru ku nsonda y'ennyumba nesooka nkwata ku mutwe nga mpulira bulamu tebugatta jjajja najja naŋŋamba nkimanyi togenda kwogera naye sooka okola otya sooka weewummuze mpulira nga life tegatta nanzizaayo munda naye wali otundeko omuntu ngaomutunuuza busungu bwereere busungu bwereere ng'ofa obusungu n'ayogera bye yayogera byonna bwe yamala obyogera ne mbabuuza mumaliriza yagamba kimu bye yayogerawo tewali bye bayogera byamanyi yayogera kimu bamaze okundaba biki neŋŋamba jjajja enkeera nti nze ngenda olagawo olwo olagawa ngenda Kigali olwo omulimu weeguli jjukira twagenda okudda nga already connection zaakoze eki zaalinnye edda ngenda Kigali olwo ekigali yo gye wagendanga waani jimu yali hotel eri Kanomba awo kumpi ne airport kati neninya nengenda ekigali enkeera nengenda ekigali naye nga ekintu kindi ku mutwe nagenda mu basi naye nga kindi ku mutwe nga mpulira obulamu tebugatta ogamba oba ddala bannimba oba yeeye kati lumu nali nkola ina client ekigali gwe nayogera naye nemunyumiza story yange Zadija nako okunyumya emboozi eno nga nkaaba kuba nali nkaaba nnyo kati sikyakaaba nga buli wenjinyumya nkaaba kati nenyumiza oyo omukyala nemunyumiza story yange abalenzi abalungi bonna nga babonyebonye nnyo naŋŋamba Rama tekisoboka nemugaa kituufu kyeki mama wange yansuula naye ate omuntu gwolaba wantusuula kikiriza nti wamusuula ona ebibawo abantu be basudde babeera bebayita ba chosen they don't grow with their families so we namugamba naŋŋamba naye wandifunye enyambayo yomukyala muyogerangako nayo paka woddeyo olawo olikolaki oba mulikola DNA nga ddala yakuzaala ebyaddala nafuna ennamba naye natyo gikubako omala bbanga ki nga toyogera ne maamawo lyawera nga myaka emeka ndowooza ng'esatu ku ebiri nga toyagala kumanya nga saagala kumanya kati ono ye jjajja ye wali omuwuliza nga yesa ndeireko oyo ye yali maamawo ye yali maama ndeireko kati maama wo wamutuuza mu kafunda yakuwa nsonga ki lwaki yakusuula yagamba ki ti munaye mwana wange nakusuula mu kibaya lwaki yabiŋŋamba ensonga ya muzeeyi naye yo sigenda gyogerako bakyankalanamu ne taatawo nagamba omwana kamusuule eyo tusooke tugireka maama waasesa njagala kumulabako eyo lwaki yasalawo bwatyo kyali kyamaanyi nnyo really between death and life nagamba kati kanaakana nako kankasuule yaligenze naawe so wenadda njogerako naye awo twogeddemuko bye twogedde kale ndandisa ofupiikingamuko naye ngaobulamu tebujja omuntu amanyididde
nga tebujja wakulo mayito ina basajja tebagamba obalina kubanga olabira ddala bano abantu balimba okitegeera kati awo kangonzeemu emyaka covid nga gwako nzira embalala era ndi mu fitness industry mbeera majimu nkoze wange kampala nga seetabalirayo mbeera nnyo eyo nkola mbeera embalala nenkola mbalala nkoze covid yaweddeko covid mukuggwako kati covid second wave ngaeggwako eyo second wave ya covid ngaeggwako nali ndi ku tiktok scrollinga kati nendaba Bode by Ricky kati nkubulira engeri gye nayingira Kampala bulungi engeri gye nayingira Kampala nendaba Bode by Ricky Coach Ricky Bode by Ricky nigira kyali message akando CM somesa bwaffe kusome ositageera oba nfuna nga musindikira message wenakula negomba nga musindikira message naye nga nze tubeerayo naje tubeddeyo mu majimu nenga baniga bangamba nze negomba kubeera ngono niga nenga begomba bali abeeri nenga nze mbaga nino myegwe negomba ali wano Kampala ate era otandise okukola ebisambi by'enkoko ng'ebyo oba nfuna nambagamba lwaki mwagala nnyo ebyo ebisambi by'enkoko byabiriko nnyo bwe tunulira ku basajja b'e Kampala oba babirina what is so special about it mbulira bwe babikwatako soko vene kuwe babikwatako tekawa kati ekiriko olaba kati ekisambi kino sirina muwadde ka supplement akabibibi sirina muwadde origin mmere ya bulijjo manaye ka John Wisa ako kantiisa guys oba nkole ntya kate ka ku pressure isn't it coming this side okay so naye bakyali b'e Kampala abasinga bo bakuba nnyo waggulu bakuba nnyo bode tu bode chokola abali banyonono omubiri bakochi bwo mu Uganda chokola kati nze nkolera Bulaya jimu nkolera bwe okuluma mu nyonyi nekola nenzira agamba bannaye oli bulala so kati abaniga bo abayaye bebegomba bali eriye bali batopu beri nenga ze nina niga gwe ngamba naye ono niga ate no munyayo wegomba omuntu omufaanana okoza amagulu ng'agageresa nengamba ono niga naye kiki scrollinga mulaba kati gana amagulu kyemuva mutayambala twambala mutambula bwerere ne Coach Ricky naye atambula bwerere tayambala ngoye twambala era mubiri eriwo osanga mugundi ziri eri zi meeting zaba kati wanene obanga omuwala bw'anaakola gym ng'alina nnyasha alina wato ng'ayeraga bweraze kikola so kansindikira niga message wala yamu Ricky yagana okunziramu ngayefudde atakutegeera oshageera ng'agiraba ng'aganya okunzira Ricky yagana ng'onewo okuba essimu Ricky takwata simu mutegeera namusindikira message wano ku Instagram gatakwata simu Ricky takwata simu jaye ebintu banayinza kukajonwiso kandi Ricky takwata simu Ricky takola ki nempungamuko nengamba naye yankola ebyange kubanga nze kyansomesa ekyo nagenda okuddika omusajja oyo nemwesonyiwa nenga alwamumanyi zimba blandi yo nga gwe nentandika walayi TikTok negaana Instagram negaana Facebook yali ekuttekutteyo Facebook nkikubamu nko kale TikTok negaana kati nali ngenze yibanda nga ngenze kupanga gym ngenze kusiba eyo gym gye nkugambye nenfuna omugagga nankubira nangamba nina gym eri Kyanja olabako nedda ezo zakajjezo mpya komamboga si koma ate wala bayitawo batya next to Buradda waliwo kajimu akali awo kungu olabe kungu ekungu kati nga wakayita waliwo ebbala eri awo tabayinjira bidde classroom ku classroom kati yambuka ko waggulu kati waliwo apartment eziri awo baziyita oba shock apartments kati kuliko gym eyo gym nampita nangamba jangu oddeko eyo gym wagenda rush tewajje waffe naddukirawo nenvaayo nenzire kungu
Omugagga yali tasasula. Aliwo oli eri embalala ow'ekkungu ebikungu biwanvu yali tasasula yensonga lwaki naddukayo labisa it's okay labisa omugagga teyakusasula omugagga w'ekkungu yatuuka n'ateekawo ekibeera bannaye abagagga abagagga bansi n'ateekawo etubeera awo n'enzimba gyemweyo n'engizimba abantu nga bajja abantu mu kujja kati lwali lwakutaano zino competition ezaliyo the fittest man in Kampala oba waziwulirako Ricky ze ya hostinga baggulu n'edi baani balyoke bajje nengenda mwezo competition awo we nafunira Ricky nemusinkana yes nemunyumiza zemboozi zeeyo yonna nga we yatuddusa naye nga jjukirako ekintu ekyo kifo ng'abaana be yali atraining okitegeera tabajjukira kati nze neŋŋamba okay nemwesibako awe navaayo nentandika okubeera nga manyikibwa muki ku TikTok kati ntandika okukola nkola era ng'okoze ebisambi awo wonna wali okoze ebisambi nga sinnajjanga wendi kati okyali katiniti oba onfuna nga sinnajjanga wendi kati ntandisa obondingamu Ricky yampise ngenzeeyo nkozeeyo ku content naye nvuddeyo awo ne basiza ngenda mbabongako biki nvaamu nziramu nfuluma gende Buraya nziramu nfuluma kati we nafuluma kati nkomawo ewaka abalenzi ne batandika otteekamu emitima ne bazimba ekitegeera balenzi banno b'otraininga nabo bakufunamu obuzibu nnyo ng'oli mulungi nga kiki nga nange simanyi labisa bagamba mbuki kana katoka akajja mu industry katumazeeko bakirayanti katumezeeko kalaba kannyo esegeera tebakuloga bawano baloko nkujjira kuba nawe otwatuukawo nawe twatuukawo bakola biki kati ntuuse ntandise okukola nkola ngenda ku Afropark Muyenga mwingira nvaayo ninayo baklanti bange ngenze nkoze nvuddeyo zize ekyanja ntudde kati baba bakagula amweyo nga bakagiggulawo obuzibu bwe bwajjira jukira bariki babajjeyo eri babatadde eno wansi mu downtown embeera mbi teri bakiraya nti obulamu tebugatta musiba olunaku lwonna nga mwebasewe muti nga teri kigatta kati nzira ku Afropark baklayanti bonna mbajjayo mbazza wansi tukola kati nina abaana be nali nkola nabo eri ewange mu gym abaana nga balaba te kati ndabika si kyali levo zaabwe esegeera kati omuwala eyali ankoleranga fruits ekiro nga buli wenzira alina okumpa plate ya fruits Adija nagenda nenfuna fruits ezo ekiro ekyo nvudde ku mulimu ngenze nfunye fruits ngenze olubuto olwalumanze ekiro kiramba bakuwa obutwa bakoki bannange era nkimanyi mugenda kugiraba era nkimanyi mugenda giwulira naye nkiddamu bakoki b'e Uganda temutumeraako nnyo muli batemu mwekweka ensonga lwaki mubadde mwagala kujjako Ricky naye kiganye ate kati teri kintu kisinga kuluma ate nga eyali amuyita munne yateekawo embeera olunaku olubuto olwannuma ekiro kiramba kati gwe wategeera otya nti bakuwadde butwa nagenda mu ddwaliro oba just was food poisoning olubuto just nedda butwa bwennyini kuba nagenda ne bankebera nagenda ne bankebera nzenna kati olubuto luli mu mbeera kiwatereera natereera muke and I'm very fine that's amazing kati baatugambye wafudde ate nga nkulaba webale nnyo ensonga lwaki mama wange ali ku kitanda ndina muzimu baatugambye wafudde ani obwedde akubika bakoki bannange era nkaddamu ate nga weemanyi oli eyo wankoledde live ekiro nenvaayo nange nenkola live ekiro wanzigyeko folo oyo kooki kino oli kooki ate nga wali ozanyeeko Mr. Uganda eyo tuveeyo ojja kuba weetegedde omusajja yambise mukwambika ekiro ekyo kati ekyekiro waziti
ekose jjo nvudde wano nkoze kuba client bange nzizeyo ewaka nabadde ndina namambe ndi mujjaamu nzira ku ssimu zadde saawa musanvu ogw'ekiro ndi ku ssimu ndaba notification ez'okumukumu ngamba kiki ng'abaana bankubira amasimu nga bagamba Roma bituwulira biki nga mbagamba tebiki bye muwulira nga bagamba ofudde oli eno ofudde obaogera na muzimu ngamba jiji ate kati gweoyogera nange ogamba oyogera na muzimu nga bagamba batugamba ofudde balina ku live nemugamba nsindikira linki ya live ngenda otuuka niga ali wali eri nga kuliko abantu 2.3k abalaba nti ndi mufu zino ennaku zonna wokebera comment section yange erimu rest in peace Coach Rama bambi kitalo nnyo era nange naze neŋŋamba nange Rama afudde bantu mmwe mutuusizaku extent mama wange ageze ku kitanda lw'abantu mmwe okulimba kibi akasimu kange mama wo naye amawulire gamusanzeeyo nga bagamba ofudde kankulage kati ng'okufa kumuluma nnyo okusinga okukusula kyolina omumanya kati akwagala nnyo singa wafa luli ng'oli muto Rama naweumeraako nnyo oziraba naye maama nga yakuba ng'ekimuli ku mwongo nti nkoze eki kati singa wafa luli ng'akusudde mu kibaya bagamba kasita okula n'ogiragiramu era abakwagala bebati bebajja webibaawo naye maama ne maama naye abaana nga bambika oli mulamu kugamba abaana bambika mukama wange nankubira kiki bangambye oli mufu ne mugamba ndi mulamu it is very bad baana abo nange osege niŋŋamba paka nakati bakyambika ndi mufu bannanga abantu bagamba oli mulamu nze nkulabyeko nakikoze kuba nakozeyo ka live gyo nembagamba naye ndi mulamu ne buli omu takikkiriza balowooza omuzimu balowooza omuzimu gwego waliwo ne client eyoze wajjo nankwatako bwagazindoozofe oyinza otyo kati omuzimu guze ku live abantu balina empisi nkugaya ne client yazze ejjo nankwatako bwati nangamba naye byaddala oli mulamu batwogera na muzimu client yabadde ate yayagala kukwatako bukwasi waliwo ebintu nawe ebintu byogere naye nga bakochi mwebereremu wetuba tutambuddeko mukkiriza mutuleke tutambule ekitegeeza luno lukwe lw'abakochi kuba ye kochi munnange yeyambise baagala bagambe nti wafudde bakasitoma baddu okitegeera buli wamu waliwo ebizibu okitegeera mu YouTube mokka okitegeera naye omusajja nnemeddeko omusajja mmezeeko paka nakati akyammezeeko naye nze namwesonyi kuba sikerangaakumaca comment section bajjamu kugamba wama comment section mumumanyi labisa tewali naye omusajja ye annemeddeko paka nakati gwomuntu wavayo notandika okukolera munno live n'obika munno adijo nsanze ni mufu nkusanze oli mulamu era ngambye neŋŋamba nna nze posti nze neŋŋawa omugenzi buno nze mumulina koze posti naye abannaye omugenzi mulamu temumubika TikTok olemwa abaana bambise era kati olemwa bannaye I'm so sorry naye kati anyway ebyo byonna nga bikyali awo the good thing mu mbuzi kyensinza okwagala mwezi ati gwe ne mamiwo mwareconcilinga muli bulungi kati njagala okumanya ebirungi byofunye mu TikTok ekutambuza erinawe ekutuusiza TikTok entambuza TikTok ensanze n'abantu benali sitasuubira kusanga ekusinkanyiza abanene abanene kati recently mbadde nakava Dubai like 4 days back mbadde siriimu nakava Dubai kuba mbadde nagenda Dubai Kigali nava Dubai nempitira ekigali kwekudda nakoma wiiki eri eyaggwa ku lwomukaaga last week naye enjoying obulamu batugamba mbu olina girlfriend tikitoka mbuno gwe gwoyagala bwakola zi challenge awo mbugwe naye muli mulaavu honestly speaking sina mukazi ku TikTok mukazi waliwa sina mukazi zino video bajja kuzizza era bagenda zizza really a few moments later sina mukazi ku TikTok obeera otya nga tolina mukazi ku buno bwonna jamyensanze bingi otegeeza kibiri ebyo mu orphanage byayi sirina ku ebyo ngamba mu relationship
Emboozi ojja ginyumiza olunaddako. Okategedde? Nkategedde. Nze ensonga lwaki nkuba ekyuma okufiirako? Obulumi bwonna obumalira ku kyuma. Bannaye bawala mmwe temulina so n'omuvubuka omulungi embula kale. Takisobola. Ne mu mukaa by'amaziga. Songerako. Ku by'abakazi? Emboozi olina okuginyumiza mu party to right? Nkuleke. Ndekaawo. Ndeke. Tujja kadira mu party 2. Waliwo okweyagala oyisaawo Rama nga sinaba kusiibula ndaba obudde bugenze. Ate ba clients bo baba ne bakulinze. Kituufu. Nja kuddira mu party 2. Kituufu. Yeah. Alright, so kyensobola obagamba abantu bange temuva ku lugendo tokuma that last moment ogenda mu ddwaliro omusawo akugambye that it's your last day oba your right time to go to gym. Akaseera ke kano era obudde bwe buliwa bwe buno. Tandika leero tolinda kugamba musawo kugamba. Omusawo yangambye ngende mu gym. Tandikirawo. N'ekirala diabetes mungi, sukaali mungi. Abantu bakendeze sukaali. Abantu bakendeze ku bye balya. Tudde ku mmere eya bulijjo. Tuve ku mmere z'abali tudde ku mmere eya bulijjo. Tho janka tetusobola zivaako. Kuba nange personally wonna nsanga nga ntudde. Every Saturday I have to eat chips. Tokamba nti ate kochi yatugambye nti ate naye nga nze ajagala yenna social media handle zange zonna ziriko Coach Rama. Naye nyongera okubajjukiza. Yes. Oyingira mayumba g'abantu. Bulungi nnyo. Nayo no coach. Nyongera okubajjisaawo. Ninako embadde neerabidde. Siyina Snapchat. Siyina Snap. Waliwo emboozi zentandise okuwulira. No. Why? Eyo emboozi nayo ndala. Siyina Snap. So sirina Snap temunoonyeza ku Snap. Bakunoonyeze ku ki? Munoonyeze ku TikTok, Instagram na Facebook. Okay. Wokka. Naye nga my optional way wesobola okunsanga amangu Uplift Fitness and Health Club. Building. Bayinza okwagala obakozesa Scott. Abakazi nga bagala Scott. Enamba ya. Ate bakochi mukozesa Scott ng'omukuteko omukazi emabega woozi. Ekikola. Ekiro binawo jamukoze. Nze nati nze sibikiriza naye waliwo abakazi ababyagala. Wapi? Kocha akuyambako emabega okukwata. Kati olabaza ojja mu session oyinza n'okwetama. Obeera mukambwe. Siba mukambwe. Ne business. You mind business. That's it. But you're going to get so many challenges from women. Naddala abakazi abalina mbifunye embirabye nga baagala obakozesa in a way they want. Agamba nze kochi jangu ombeere wano. Nze nali nfunyeeko eyagansubiddeko mu lulu. Wangi? Ewaka ewe gy'asula. 0763-62-728-7 0744-5157-59. Alright, bannaye mwebale kutya mwebale kusubscribinga Coach Rama ngenda mukomyawo mu party 2. Coach Ricky nkubanja party yange ey'okubiri ate kati baŋŋambye oli wa before oli wadda so ndoza this is the right time nkunoonyeeko. Bannaye mwebale kutula mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyigira kagambako ka subscribe okubeera ngo tweyungako dukako ku Play David Sauna eryawo ku rooftop ku ekyanja US Mall. Tuyina sauna ennungi ey'omulembe, tuyina steam ennungi ey'omulembe, mujje mutuwagire, tuyina shisha place mwabagala ka shisha. Olw'eggulo oyagala kiringamu ne bakwanugo you have a meeting, mwagala meeting place, awo wokka ku Plain David ku US Mall ekyanja ku rooftop. Koza ate Mbiru Furniture naffe wetuli okuba ntukuweereza. Yenze Hadija Kigozi, assalamu alaikum.